Kadaama ne mama bali mu kusattira. Oluvannyuma lwa Kadaama okuyingiza omujiini mu nnyumba nga tategedde nti aggulidde mujiini. Kadaama ono anyumya agamba nti abadde ewaka nga bakama be beebase, n'awulira akade ka geeti nga kavuga. N'agenda n'aggulawo geeti. Wabweru asanzeewo omusajja wa derivale nti ne yeefuula abuze. N'amubuuza wano ge maka bwe gatiko Kadaama nedda. Ngenda mukuwaakaawo mu maaso katono. Nga Kadaama mugamba nedda siwe wano. Nga Kadaama addamu aggalawo geeti ng'asirawo n'ebisumuluzo nga addayo mu nnyumba. Abadde yaakatuuka mu nnyumba. Akade ka geeti ne kaddamu ne kavuga. N'addayo ku geeti n'aggulawo. N'asiŋŋaanawo omukyala ng'ayambadde ng'Abawarabu abakyala bwe bambala, yeesibye mu maaso beebisse nga bw'obimanyi. Kadaama nti ng'omukyala amubuuza, mukama wo gy'ali? Ko Kadaama nti gy'ali naye yeebaseemu. Kadaama bwe ye n'alowooza bandibanga mikwano gya bboosi oba nga baganda ba bboosi oba ba luganda lwa bboosi ng'ayingiza mukyala. Nga Kadaama aggalawo geeti ng'agisiba n'ebisumuluzo ng'abikwata nga bayingira mu nnyumba n'omukyala. Nga atuuza omukyala mu ntebe ng'amugamba kangende mpite mukama wange. Era ng'aliko omukyala atudde bulungi nnyo mu ddiiro. Agenza okuyita bboosi nti eri waliyo akwetaaga atudde mu ddiiro. Bagenza okutambula okutuuka mu ddiiro ng'omukyala tabangawo. Ng'omukyala tabangawo, Kadaama n'agamba mama omukyala ayingidde mulese atudde wano. Ne banoonya omukyala ennyumba yonna ng'omukyala tebamulabako. Ng'ebisumuluzo bya geeti Kadaama alina mu ngalo abikutte. Ne bawunga, mama n'awunga. Ebisigaddeyo k'omuwala ono abikunyumize sitooleye obeere ng'ate munange ogiwulira naye era ngenda nange okukukwaatirizaako ku nkomerero. Guys, muli mutya? Kansubire muli bulungi. Banaye nguddemu ekikanga bwano ne mukama wange. Badde ndi awo bonna babadde beebase oluvudde ku ssomero ne beebaka. Badde ndi awo nga mpulira obudde bw'omu nnyumba buvuga nga ngenda nzigulawo geeti. Mu kuggulawo geeti wabaddewo bano abaderivalinga ebintu naye alabika abadde abuze ku location gye baamuwadde. Kati nga mbuuza wewano wewati newewati nga mugana edda olabika obuze nga nzirayo mu nnyumba. Badde naakatuuka mu nnyumba ddakiika nga 3-4 ng'era mpulira obudde bw'omu nnyumba obukola kyobuvuga nga nzirayo nzigulawo geeti nga nsanga mulimu omukazi. Wabweru obadde omukazi ng'ayambadde era ebya bbulaaka nga mubamanyi nga yeesibye ne ku maaso nga mbuuza mukama wo waali omukazi nga mugamba waali naye yeebase nga mugamba naye jangu kati ng'atuula mu ddiiro y'abagenyi nga muleka atudde mu ddiiro ly'abagenyi nga mugatuula ngende nkole kimuyite. Naye omukazi ono mbadde simumanyi kyekituufu simulabangako ne mbaganda be taliimu nga munnange ngenda mu kisenge mpita omukyala n'ebisumuluzo mbijjeemu mu geeti. Kati nga ngenda mu kisenge mpita omukyala mugamba aliwo wano akola ki akwagala nga maama ajja nga nange nzigirako n'ebisumuluzo mu ngalo. Mu kutuuka mu luumu ng'omukyala taliimu abadde taliimu naye siyinza kubalimba nti nawe wano waayise simanyi waakutte kuba geeti ebisumuluzo mbadde mbijjeemu nga ndi nabyo mu ngalo. Tugenda tutuuka mu luumu ng'omukyala taliimu tetumanyi waakutte. Bannaye tuli wano tuli mu kutya. Kati ono omukyala akubidde baganda be ne maama we ababuuza oba bayitiddeko wano bamugaye tebannaba kuyitirawo. Bonna era bonna baganda be mbamanyi naye ono mbadde simumanyi. Kaakati munnange tuli wano twebuuza kiki ekizze wano jjiini tetubitegeera bannange bantu bange sikirabangako. Mbadde bino ebintu mpulira biwulire nga mbiwulira mu baana nga babyogera naye kintuuseeko wano ewange. Munnange mukama wange aggyeyo amazzi mu firiigi. Waliyo amazzi g'obudomola ge batera okujja emekka. Kati gamazeemu ebbanga mwaka nga gumu n'okusoba nga tebagakozesa. Nze nali simanyi mulimu gwago amazzi.
naye nga olumu ndaba oluusi omwami yatera okuganywako kati ng'ajjayo amazzi ng'amansira ennyumba yonna 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 kati ali mu kusoma kitabo kyabwe kino kye basoma Quran. Naye baana mwende wano ndi mukutya tetumanyi mukazi ayitiddewa akuttewa kuba geeti zonna ebisumuluzo nze mbadde nabyo mu ngalo kati simanyi tuli wano tuli mu kwebuuza naye mukama wange ngambye wempulira akadde konna akavuga mu nnyumba siddamu okuggulawo geeti kuba bonna babadde beebase ne neebuuza ani akonkona kuba watera okubaawo abadelivala baleeta ebintu nembipiikinga wabweru naye ku luno ababaddewo babadde babuze nga babuuza location nga babuze banaye. Alright, nkukulisaayo mu bigambo bya mwana muwala nga wobiwulidde oyigamu ki mu vidiyo eno era abaana abasinga bafunye Kadaama oyo naye ng'ekimu kye bamugambye kya makulu nnyo era kituufu. Kadaama toyina kumala gaggulira buli muntu nga mukamawo si yakugambye. Bw'owulira akadde nga kaluze n'ofuluma ku geeti n'osangawo omuntu yenna nga tomumanyi si wawaka awo tabeera awo. Sooka oddeyo ogambe mukamawo waliwo omuntu ali ku geeti mukkiriza ayingire oba nedda. Tomala gayingiza muntu waka. Kati ono ayingizza omujjini okugweggyako awo we guba guzze ne mission bajja kugwekuulyamu mulago. Ate era nga temuyinza kujja nga tegulina mission. Nga mu Uganda bwe tulina omuntu nti asobola okusindikira omujjini mukwano ne gujjera gujja gumanyi we gugenda nga gulina mission yaagwo gumala gugituukiriza ne gulyoka guddayo. Kati n'ogwo omujjini nabo bennyini balogo mujja kulowooza nti ebuwalabu teri ddogo beeroga beerogera ddala. Guzza gumanyi we gulaga era nga gwo gumanyi mission yaagwo. Tomala gaggulira muntu gw'otamanyi okuleka nga wawaka mubeera naye ewaka. Kubanza temmanyi ku muwalabu kiri kimu olugambo kwatudde emimwa gye gya luwewere. Tayinza kubanga waliwo omuntu ajja n'atakugamba nti waliwo omuntu agenda okujja. Era akubuulira n'agamba longoosa 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 olaba kugamba longoosa ayijjira obugogo tayinza nakwebaka. Babeera bagenda kukyaza omugenyi omubwati n'olyoka okola emirimu ng'abagenda okukyaza abantu nga 10 oba 100 ku muntu ogwo omu. Naye mukama wo bw'aba nga takugambye nti waliwo omuntu agenda okujja togguliranga muntu yenna. Eryo ejjiini lisobola okwefuula omuntu yenna ate oba lisobola n'okwefuula omuntu w'ewaka gw'omanyi obulungi ennyo waba nga abadde taliiwo ewaka. So tubeere nga bamikwano twegendereza tomala gaggulawo. Boosi wono Kadaama ayinza okuba muntu mulamuko kubanga kiba kutuuka ku boosi nga mukwano muyombi bulungi bw'ati singa Kadaama alidde ebivubo nga 10 singa bamuyisizzaamu eggaali oggulira otya omuntu gw'otamanyi n'ayingira. Naye nga ebyo ebituuse ku Kadaama waffe ono babeera n'amazzi agazaamu amazzi ago gazaamu zazaamu woota batera okugaleeta okuva eyo Mecca. Ndowooza byebimu nga nammwe abali abalina simanyanga holy water mumumaasamasa mu baanammwe mumumaasamasa mu bizinensi simanyi muganaaba kati babeera n'amazzi ago. Era kugambye bansiza mu nnyumba baleeta n'abaziina babe nga munnange basaba tegeeza boosi ategedde nti yeeru. Njagala okutegeeza Kadaama abantu abo bakimanyi balina amaziini mu nsi yaabwe mangi nnyo nnyo nnyo. Ate bandi mulimu abantu abamu nga bakkiriza mu Katonda ng'era ebyo ebintu by'amajinijini nga tebabigendako era nga babitiira ddala nnyo 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 nnyo. Buli olabanga mukama wo ng'akugambye nti toggulira omuntu yenna abamu bakugamba toggulira omuntu yenna eiza beewala babbi oba beewala majini. Gusobola okuyingira ne w'oba toguggulidde naye waguba nga guli ku mission gulina kujja nga muntu n'oguyingiza bulungi nnyo n'oguwa permission yingira wano
Ewa naye ebyo ebisekebwa mu nsonyiwe naye kulimu ebintu ebisesa ate nga tebisesa tewali kisesa wano naye butuufu sitaani alina effujjo n'ogenda ku geti y'abantu n'okonkona ne bakuyingiza bulungi nnyo. Byebyo naye nga tubeere beegendereza nnyo bankuba kyeyo wamu n'okusaba ebyo ebintu naffe kennyini bituyingira nga si bya waka awo bambi nga tebabimanyi nako naye ne bikuyingira. Ky'oba olaba oteekeddwa okuba nga Eva weekuumira mu mwoyo ng'osaba nti bigenda okujja okugezaako biyingire mu ggwe ofuuke ennyumba yaabyo obeera olimu omuliro nga tebisobola kukola ki kufunako akisensi. Oluusi bitulumba naye nga si bya bakama baffe nga tebabimanyi. Ezo ensenyi nkalu zirimu emijjinni mukwano gitambula giringa nsowera. Ekyo baddiya naye nga Mukama abankumire nnyo atakumira mpeera obeere bulungi mweraba.